Mu lugendo lwe South Africa tukyagenda mu maaso n'okukulaga bannayuganda abali mu ggwanga lya South Africa engeri gye batambuzaamu obulamu ate n'engeri omupiira ogw'okubaka gye gwatambulamu mu ggwanga eryo gye buvuddeko katono. Omusesi waffe Abel Kitaka yalina ebikirawo. Nga Salt Media tweyama okubatuusaako ebintu ebyenjawulo okuva mu mawanga ag'enjawulo era mbasuubiza nti omunnyo tutandika butandisa oggulu nga katugulunge gunoge. Second half etuyisizza bubi naye ate n'omufuuyi wa asoose second half tatufuuyidde bulungi naye ndowooza kapiteeni agenze n'acomplaininga. Ndi wano mpagidde ensi yange ensanyusizza okuba mbu eri muki mu World Cup. Ebigenzo obubinze byonna ndaba byonna bibadde bulungi. Ttiimu yaffe eno kye nasinza okuwulira ttiimu ya Uganda bajagadde nnyo 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 nnyo. Ba-investinga nnyo mu bulamu bw'obulijjo, like obulamu bw'omuntu olina okuba nga olina obulamu obuli stable. Like kati nga lwaba n'engatto siyoza ngatto kubanga tetulina ki, tetulina ttaka, tetulina maramu, tetulina ki. N'ogenda mu township ddala abasemberayo okuba nabo balina enguudo ziri ki mu Cape Town wano ziri zonna za chorus zaki. Kakati infrastructure wano eyamba nnyo n'ebintu bitambula. N'oba oyagala genda takika ntono nnyo oba otuuka mu kitundu ekirala. Kati infrastructure ntambuddeko ne mu nsi ez'obweru, Germany, Denmark, naye the level of Cape Town infrastructure is on a world level, even beyond.